emboozi teba nkadde toba munnange nnyo kubanga oli ku mboozi nkadde emboozi wali badde ogitegeera nkadde emboozi teba nkadde baali gitegedde kubanga emboozi teba nkadde okitegedde emboozi teba nkadde era kati tuli ku mboozi teba nkadde n'omukulu mu biru simaati kati otwongerayo mu lugendo olwakubira abayimbi ng'abayimbi kati bwenva jjukira Katonda yanteekako omukisa natandikira mu bayimbi bebayita eggaali ekozeeko naye jjukira omugaso gwange guliwa Kiweewa yali akakkanye okuba ekibuga eky'eddalu adde ku maapu Mwami Ssebaale yali yamala dde okukuba akasimu n'abasitamira emmere akakkanyeemu tugenda okuddamu enganda teziyamba lumuzze ku maapu kati mwami Walukagga oyo already yali wali kuba bakola vision nga nabo babigamba boys tuze tukoze awo zi peace oli waddembo Kamala wapana nerinnya akwezi nattalo sinnattalo akoze bizibu family awo wonna yabadde atambula kati kwegamba amaanyi omugaso gwange gwalabikira nnyo mu kadonkamu ku gurupu y'abayimbi bano abasatu abanene olwo n'abayimbi abalala bajjira mu mwaka gwa 28-29 when receiving omukyala Jack Kizito era mwami Walukagga bwa receiving amugenda kuandikira oluyimba negende wa mubiru agenda do producing era lu promoting you can do promoting antanze nsala CD nze nzitwala ku radio nze nkola ki wano yimba boti kati ebiseera ebyo sijagamba nti nafuna sente wabula nafunamu sente eziri mu butalabika nafunamu okuzimba erinnya mu biru smart neribanga abantu bamwetaaga okumulaba mu biru betaaga omulaba naye nga kale akagamba bansasulira kundaba omuntu tajja wange kunyumyamu mboozi ajja kulikodinga luyimba naye ng'ekibaleese wange kadongo kamu era ekyo kyanfuula producer wa kadongo kamu style endala nzikuba naye kadongo kamu ono ngeri gye natandika mu kibiina kya kadongo kamu n'okuyingira music ku tape zennakola ne recording lewa ne production tandikidde kadongo kamu kitegeeza Katonda yampositioninga kuba music commander mu kadongo kamu ate ekyamanyi kye nenyumiza mu kuyingira mu music nti nyina abantu babiri be nali suubira kusinkanako Katonda nyamba ne mbasinkanako asooka ye mugenzi Paulo Kafeero twabeeranga ne mu trip e Masaka ne mwami Walukagga ngagala nnyo Kafeero Kafeero asuza n'Olukagga asula ntujjukira nze natambulanga naye nsula naye bwagenda okunyumiza emboozi mubeera ku lusegere era namukubirako n'endongo ku stage emirundi 3 ne wano omulundi asembayo okuyimba ng'ali nsanja ku kitanda gy'ataasobola kuva nga atuuse mulago yayimba ku show ya Aruna mu biru launch yali ku Equatorial Parking eyayeggwe nawo Kafeero namukubirako endongo we yasembera enkia nayimbira ku Eden yaddamu kuyimba ku stage paka kuumula then owokubiri muze Fred Sebatta Katonda asobola omunsinkanya nembanga tu communicatinga era bwe mubuuze we mwebuzaako ekintu ampabula kola booti n'okuntuma asobola okuntuma nti kati kola booti nga muwe muliwo tujja kubaabula mu kuzimba kadongo kamu n'emiti emito bwotyo n'obasisinkana ng'endongo ye bakusisinkanyiza kati mu production muno ng'oggyeko abantu abo abanene wasisinkanye oyina ekintu eky'omugundu kyokoze n'ogaa nti nze mu production nzigyemu kino oba noga nti nga baga nti mugagga gundi sente ze yazijja mu kino kati gwe production ogisanzeemu buzibu ki era ogifunyemu ki ebizibu byensanze mu production kale nabyo mbyebaliza Katonda omuyimbi bw'ajja nga atandika okuyimba ne muyigize bayiye oluyimba ne bwe bayimba kati bw'amala okuyiga ne mu producing bwe batandika omugamba omuyimbi ofuuse muyimbi ye mu bwongo bwe kimugiramu nti si kyasaana kumukolera ndiwo okukolera batandika osobola omaze omujjayo omuyambi muba omuzimbye azze talina kyamanyi nze nsobola okukolera omuntu ennyimba 2 n'agenda akola ennyimba 2 nezimufuukira ekizibu nga anti nze oluyimba lwekkoledde ne bw'okola oluyimba wala bwe lwekona ku lwekkoledde lusiriirawo omanya akaveera akabaddemu muzibu kakunye kusigirya eteta omuliro bweti kati bazikoze zeekona ku zenkoze
abantu basigala banyumya kuzenna bakolera tebigatta bagamba tekigwa. Kati ombuuza ekibuuzo ekirala nti ki kyenzije mu music kikyojje mu production. Ekisooka olwo Kafeero kyeyagamba ti kayiba ebyabugagga biriba biweze siina kyendyetikka magenda gange ndyenyumiriza mu kitone kyange ekyamanyisa gy'oli ampagira nze obuwagizi kyekyobugagga kye nze kankaze na mu ndongo akasonire ddala kubanga banaagamba ate agita tutagiwo Zabula ansaya ndoza ogambike wakuba obulungi agaye gakunya dola lwaki tompa mu kalayini ako agaye gakunya dola najja mu kyalo Fedi nfunyemu ekizibu eka engeri gy'oludde Kampala ntegeeza Tepale nfunyemu ekirowoozo ate njagala ngende mpase mu kyalo bawala b'ekibuga bannemye engeri gye siri muyimbi Katonda yangoba mu by'okuyimba kale ne bajjajja tebaayagala nnyimbe bajjajja bange bagamba olina kukuba ndongo endongo n'ogibereramu ddala endongo eno okumanya njagalira ddala eno buli wonsanga mba nayo ne bw'ojja waka ku mwenda gwa kiro ebeerawo ne bwonsanga mu studio ne bwemba ngenze entuma kulaba ku bazeeyi mba nayo eno diguli yange nze sigireka sireka bbaluwa zange za buyigirize baluwa yotambula nayo ebakubuuza ate kati gwe ssebo okola ki kati omanyi lwaki buli luyimba lwogera nsobola oddukuba kibanga bw'obuuza omusumba nti ekyo Yesu yakyogerako ki n'akusomera aya gye bayita essula mu luloko n'akubikkulira nti kati nange bw'ojja bw'oti era buli kibugambo ky'ombuuza era nkukulira n'omuntu yakiyimbako waliwo oluyimba lutawaanya abantu okkuba leka ndu bakubiremu entandikwa yalwo nalese nina ekibuuzo nakinziramu nyambe buyambi oluyimba baluyita kigudde waani lwa muzeeyi Fred Seba tuli ku tteepu y'Abaganda tweyomudde kyekivulu nno kyekivulu kye yakoze ekikyasinze okusapurayizinga abantu ne kinyumanya atu nga baagala ddewo enkera waakozaawo Abaganda twewemudde kigugomanyi okuleeta omuzungu ate nga muganda ku siteegi n'ayimba ekiganda muzungu omanyi okuddira omuganda omufuula omuzungu ate omuzungu ye muka ate agenze akoze akabaasa akaweereza Nazaala okumusiima agamba Nazaala ono nga tasanyuse kozi olwabaka ajja kugaana okumwenyamwenya omuko kyava abuuka ne yeebulungula bw'ati n'agenda wa Nazaala haaga kitambo ennyo
anaonekano ankademu bamutegeera obona emama ebigambo kati diguli eyo yo wagikolerera bbanga ki noga nti kati diguli eno okuva 93 olwo nyingidde kiraasi mbonaabona ne lwa certificate eno 93 23 myaka 10 213 myaka 2 223 myaka 3 y'emyaka 32 nga ntoba na diguli eno eyo diguli yennyini naye diguli eno nagifuna mu mwaka gwa 2007 nakola ekiwuka ekyeddalu kakasiza nti ddala kati ekiwuka ekyeddalu ddala kozi nalwo gwe wakola ne bannaye oli smart ennyimba ezo ennyimba ezo sobola kuzikuba bulungi nti ndwawo okuzikola mu practice nempima n'enkuba y'akadungu kamu eyo yanjawulo nnyo nti oli tasuubira namba bano abakuba nti oli agenda kukuba 1 akube 4 akomyewo kati ye kadungu kamu gye oli bwaleetedde olina otambulira kadungu kamu kyava alema abantu okukuba ye tabala kodi nti okuba ku dog kodi mirundi 2 ku fa 2 ku so 2 fe tubbako bubbi ku note kadonka mu wa note kati waliyo oluyimba luno kandukubiremu bw'onoonyeze kodi zaalwo okuva nabadde nkimanyi temulinze nnyo ati nabamanyiza okubawa by'omuddiringano nyina omuto baabalabi mulowooza ati gubangako obw'omunene badde neegubako amasiga mwandirowoozezza nti ebifo mubeera ebinyuvu yenfumukula asaana atiibwe mukama yakola ng'ayagala nanjoyota aliwo abanyiza embalaba neewanye nnyo naawe bw'olivaamu ebinyuvu yeewaana lulwo bakama bange kaakati nsaba muteeka emitima omanyi biri byonalega ebyabaka abandi bye nabuulizaako omusawo ate nga n'omukyala yanuba nembeera muwulu nga neemubijja ekigere laba kintudde mpozi n'amaka nga mba gyenjomyera omubisi nfune wempumulira sabula mwana wa maama olumba mbikudde empapula ze nasomasi oba ogijjayo n'ogibakuba mu maaso era abantu mbagamba nnyo nti mu kuyimba nafulumyamu ne teepu yindi eno teepu nagifulumya 27 nga ndi ne mwami 26 wali ne 26 oluyimba olwagikulembera omugenzi Paulo Kafero ng'afudde bayita kimwakira emirembe okumanya nga nali mutetenkanya nnyo okumanya nali mutetenkanya nnyo eno teepu nze nagyekolera nagenda mu photo studio ne bankuba ekifaananyi nengenda nenkisa n'akagiita nenkipima ne bakikola photocopy nkiteeke ku teepu naye n'ekimu kati kankubuulire olw'ensonga gye mbadde soogeddeeko ekimu ku byandeeta mu kuyimba okirabye eno ensonga nsaba mugiwuze nnyo nga njogera ekimu ku byandeeta mu kuyimba nga njagala kufulumya ku teepu taata wange agiwulireko era olwasooka ogifulumya ne ngimutwalira bwe nti nga taata nafulumiza teepu yiino bade naye namutwalira dda bino bye neerikodingira nga ngenda kukopa complex waliwo omusajja gwe bayitanga Pawulo ng'abindikodingirako ennyimba zange zonna ezimutwalira naye nga taata nafulumiza teepu mu butongole ne ngimutwalira kugamba ebigendo byange mu kuyimba byali bitono okufulumya ku teepu taata wange agiwulireko
Eno gye wali ne Wile Mukaabya mugirengedde emboozi tebankadde omanyi emboozi tebankadde oba olina okugyayo bwino n'amazima kati nekyenneewuunya omuntu bw'asiŋŋana mu luguudo nga ntambula tasobola kulowooza ku bintu bino byenkunyumiriza byonna nti binfumbekeddemu nti byambonyaabonya kasaga mu 2 yayimbako n'afulumya teepu nayingira studio nga bwe gambye mu 94 ewaka otandise studio muliwo teepu wa recording nejjukira nja mu kuyimba nsaba mwami walukaga mugamba gye recordingira ennyimba ojja ontwaleko nange ndabeyo obulabi gamba nga njaya n'okulaba studio naye nga we yabadde agamba emala okuyimba ngenda Kampala mugamba ontwale engeri gy'ogenda ekiro kati agamba asigenda genda kiro nja kukeera ku makya kanneebake kati agenda nebasembulizaako ng'asimbula ekiro addanca na teepu kati anti yalaba nti we naamutonya kumugamba nange bankwatira oluyimba naye kati ate nze mukwatira ennyimba kati owangadde ne Honorable kati essaawa zino nga kaali Honorable kati studio agibeeramu atya Bugumu likyaliwo nga luli oba ali atya kati kakati ali atya nga bw'oba omanyi nti omulwadde teerabira kusinda kati profession ye kuyimba biri ebyobufuzi ku buweereza naye nga kirimu ne retirement preparations bigamba sootwa n'olaba naye music yono gyalaga bamukuba ennyo ekikono bamunafuyiza nakiyita mu gavumenti kati kaŋŋende nange wesanga bwe naafuna ekifeeri naasobola okuteeseza ku bayimbi bannange ne baleegulamu ku lujegere music abeere ng'atunyumira kuba kyatasobola singa okuyimba yayiya kusuulawo singa talina kibiina singa talina biwuma kaakati komanda kati endongo eyo gisunye era okubidde abantu bangi mulimu abayimbi abaali bamanyi okwekubira gita ku bayimbi 3 ku Mugenzi Kafeero Mugenzi Kasozi n'Omugenzi Basudde abantu abo bonna baali basunanga endongo nga bayimba gwe osuubira nti abantu abo ani yali asinga okusunira n'ogamba nti ono asinga ono kino ono asinga ono kino oba ono asinga ono takitiiki eno oba categorizing otya kaakati mbadde nsaba Mugenzi Kasozi tomuggyeko tuteekewo Lord Fred Sebatta tuteekewo Sebatta kuba leese baagirimu 3 kati endongo ng'omanyi nti okuyimba kitone okukuba endongo kitone byonna bitone kuba tebakigendera mu ssomero byombi tebabigendera mu ssomero wabula Omugenzi Paulo Kafeero teyali mukubi wa ndongo yali amanyi music we yali muzungu era bw'ogenda mu nnyimba ze ojja kusiŋŋanamu Walumbeza yakubamu ka rhythm akatandika n'olulimba lw'ab'emikwano era lulimu solo yokka ennyimba ze rhythm teyali atiikirira nnyo era oli abaamukubiranga endongo balala bamajanje bakubangamu zi solo ne zi bass then ekirala Hamani Basudde mbadde njagala mwogerereko wano ffe twewala nnyo okumwogerako yes tukuwulira wano ne abeebusoga bakuwulira Hamani Basudde twakendeeza okumwogerako olw'ensonga abantu bamwogeddeko abatalina kye bamanyi muwe tasobola nakwogera luyimba lwe lumu nti yali ayimba ku ki n'omusinga nagagera ku Basudde ekintu ekitunyiiza nnyo naye kati ngwe tuli ku mboozi tebankadde katwogere emboozi tebankadde anyumya agikaddiya Hamani Basudde yali akuba nnyo endongo naye ng'endongo ye eyayaanya omuntu kugamba ng'ekusika ne bobera mutwe gwa musajja atakudde endongo yakubanga endongo yanjawukatandika bwe kati n'omanyirawo nga nnungi nnyo enyuma nnyo ewooma nnyo era ng'eyayaanya omuntu naye ekyobunafu kye yalina nti yayiyanga endongo ng'omuntu asobola okugikoppa n'agikuba kyekyali mu ndongo ye era abalengezi bakuba nnyo ennyimba ze ne tuba n'omusajja yasiŋŋaanibwawo omukugu gwe basangawo eyali mukama waabwe ebiri ebyo Lord Fred Sebatta Lord Fred Sebatta yakubanga endongo nga teteka muntu ku bunkenke
naye ye endongo enganzi butosobola n'omulengezi tasobola gikuba tasobola kumala gagikopa giwulira nanga kuba ye endongo engeri gyali muyimbi waggulu endongo egikuba n'agiweta alina ekiwala kye yateekangamu kino kyesitera kula abantu nga bakuba kino bwe kiti kati kino kiwaya kino nga byali abalina ogikuba n'asamba bw'ati okitegeera kati endongo ya Mzee Ssebatta yali yagikubanga yakimpowooze nga nzikakkamu naye nga nzibu ate yali nga teyimba nga bw'ayimba yakubanga endongo eyita ku ddyo ye n'ayimba n'ayita ku kkono ne besinkana wali kati endongo yagiyimbanga bw'ati nga ebalaamiriza eyita kyengulu ayita kyemmanga ne besinkana wali kati ngenda kukubiramu ku ndongo y'emu oba yagikopa ku Mzee Dani naye endongo yagyekubira nga bw'owulira kakubiremu oluyimba lwa Naabawanuka kati ng'owulira kano akasoka n'ogamba nja gikuba n'otuuka mu maaso ne bikubulako aya n'endongo endala gye yakuba eyanva ku musawo kati oyo gyatandikidde si gy'abeera ali kati endongo yagikusika nnyo nga tosobola kumala gagikoppa era kyamuyamba okuba nti music we tafaanaganya tune tosobola kugamba luyimba luno nti ate endongo eno muyimbiramu naye kati okumanya endongo z'abamu zaalinga nnyangu kati bwenkwata endongo eno ngikuba luyimba kyolwo mungu akuwadde gy'otagenda kuddamu bulaba muntu akuyimbira ebimatenga sirikamu simanyi fuleete ejjukira tetwayogeranga tuli e Bulaayi olulala twalina mu woteeri metereka emyoniiko kyemmanyi okyajjukira kati najja akuba endongo endala wano ebiyita ekiro basajja bannange nagudde mu mpaka amatonde g'obudde tabaddemu oluyombo ne tutaseera ekiryo n'omuwafu obisimba n'agaala emijja enzirayo ewaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyiza byebyange naamala kubba mutegereka ino zino zifaanagana ng'oli asobola okuyimbiramu ennyimba kyegasa naye endongo z'abasukana ku za Ssebatta nti ye yakubanga ekintu nga kiri unique yabalaamirizanga endongo nga yalondanga nnonde ona olimba olulala wano oluzibu lw'okukoppa olulina endongo enzibu naye ng'enyuma nnyo bamanga batanamanya z'omutuuse maama nzize ng'atenyulwa eyo yo ng'amazima ye eri yokka kati wona oluyimba luno kati endongo ezo nze ennondo oziraba nzibu ya muntu kugikuba nga tolina kuyitibwa kwa ndongo abalongezi batambudde nnyo mu nnyimba z'abasudde lwaki olisangayo omulengezi ng'ayimba oluyimba lwa Mzee Fred Ssebatta endongo enzungunyu yagikusika nnyo naye ng'ogiwulira muli neewooma alina akadongo kako munnaluwa ate okubyaka nako akasembeddeyo ddala kukubye ndabudde ddala nga mugula mugula kati ndowooza ekyo bwento bwenkimenyemenye kakati mukulu mubiru smart endongo eno buli agikuba yeetaaga abeeko kyagijjamu kakati gwe mukulabako tuwulira ku nsonga za copyright kubanga copyright egenda yamba abayimbi kubanga ne waaba muyimbi wa wansi ng'oluyimba lwe lwakubwako kubanga lukyakubwa lugenda banga lumuyingiriza kati mwe nga baproducer enteekateeka ezo muzirimu mutya enteekateeka zino ekigambo kino simanyi bwe nsobola kukinyonnyola abantu ne bakitegeera naye nga kiri professional nnyo 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 bw'okuleka ng'ogenze wa Eddie Kenzo n'akugirayo ebiwandiiko biri yasobola okuba ebiwandiiko n'obisoma naye nze kankikunnyonnyole mumwa ku mumwa copyright ffe abaproducer tugenda kuba tufuna nnyo kuba nze producer njiye ennyimba bw'ogenda ku copyright royalties ezo omuyimbi alina okufuna omuyiyi alina okufuna
owebivuga alina okufuna kitegeera owebivuga kati owebivuga nze ennyimba zenkoze bwetanyingira production zisinga ez'amwami Walukago obungi bukyayimba nyina ez'amasomero nyina ez'akadonkamu nyina eza bandi ng'omuyitirivu nnyo zemproducings sisi zempandiise ez'okubi obukubi kati copyright eno etteeka lyafuluma tugambo bali asayiningira kimu ku byo lyafuluma naye tirinaba kuba active olw'ensonga nti lyetaaga obuwumbi nga 40 etteeka eryo baligenda okukola balina okusimba emirongooti bagambe nti bagirimu omulongooti oli bwayimbisa olimba mu mmotoka emirongooti gijja kuba gimu monitoringa ku signeti oli bwaliyimbisa mu bbaala tujja kuba tumufuna nga olaba nti kati radio bwekuba oluyimba esasula mu UCC ne TV bwerukuba ne social media platform kati baagala n'omuntu aluyimbisa mu mmotoka ne mu bbaala ne ku mukolo n'ewaka naye nga bamukwasaganya kitegeera balina kukola mirongooti ng'egy'amasimu olaba nti wogenda ekaabo enetiwaaka gyeri ng'erusensinga ne manya nti lukubiddwa gundi abadde atambula kati bano banziina ku ssimu ki bamuziina ku simu nzina ku simu laptop ndi waka wange bonna bajja kuba sensi bonna bajja baba sensi kyova olaba nti etteeka tirina bakuba active naye nga president yali signing kati lino tteekebwa mu nkola naye ate mu akasente akayingiddemu akange liri mu buwumbi 40 plus kino siulanga omuntu yali akyogedde naye nga bwe kiri fe abamanyi nnyo omanyiza embeera nnyo mu kunoonyereza ensonga z'akadonkamuzi era nkyalina olutalo lulala lwendiko era nja kubasabamu abayimbi tebankadde mu nyambeko abaana b'abagenzi Hamani basudde abamu n'ab'omugenzi Paul Kafeera abamu lwaki obasiŋŋaana omuntu ng'ayogera ku nsonga z'abakadde baabwe bamuwalala ebuwalalizi mbu toyagala Paulo Kafeera kumukuba asaanewo oyagala kuba basudde asaanewo baali badde basinga kutwesiga nti tubalwanirira wamu ku maligase z'abakitaabwe then ne copyright ejje baganyule mu mbeera eyo kati etteekero kyovola nti linnaba kuba active likyali dormant naye nga president yali sayininga yeetaaga ssente nnyingi ate nga mu kyo abayimbi bano olaba show ziriko emisolo ndoza olwo percentage yino okuva ku misolo gy'abayimbi abakola ebivvulu egende ne gavumenti eyongerezeeko kuba kiyamba abayimbi kituufu kakati mwami Mubiru Smart kati okoledde abayimbi bakadongokamu bangi naye abayimbi bakadongokamu abasinga oba nkyogere nti abasinga kigenderedde nnyo nze enganza omunsi manyi oba nabale bakiraba abasinga bakadongokamu tebali nnyo mu bintu bya social media bino biki kati bo bagenda baba abasinga tebagenda na kumanya ku bya gundi ebyo copyright tebagenda manya ngeri bateekayo nyimba zaabwe nazifunamu kati abantu abo mugenda bateerawo ebigundi ebibayamba okubanga muziki waabwe nga bafuna okumanya kati ekibuuzo ekyo waabwe mubayamba n'abeera nga agenda bo ne bajja ne bateesa nammwe bannyini ababitegeera kubanga oli mukozi ate ebya copyright obimanyi producer ali oyimbyeko kati bo bagenda beera bati ekibuuzo ekyo kirungi era nsaba abayimbi bakadonkamu ekibuuzo kino mukyanirize nnyo kuba kya makulu nnyo nti banaamanya bati abasinga tabule ku social media platforms nze mu kadonkamu ndimu nga producer naye buli association ya kadonkamu gyembeera mu mbeera nkwasaganya bya IT era waliwo omukulu omu yatuyirawo omubiri ku byokutuna ennyimba zaffe mu Yuga Tunes Jenosali Musale then alina omukulu gwe yangattako n'agamba abayimbi bo bakwasaganye n'omwami ono abatera ennyimba zaabwe ku mikutu 45 babeere nga buli muntu agenda odduzannya bw'ati nusu 10 lugwa ku ssimu ye n'afunako 7 bali aba publishing ne bafunako nusu 3 nangamba naye batwaleyo mpolampola tobayiwayo olumu bajja kucankana network kitegeeza buli muntu alina okuba nga yalina national ID n'ennamba y'essimu ngeri mu mannya ge era ekyo Smart Studios tuli mu kikwasaganya nakati nina omukulu Fred Serembe era mu mwezi guno nga 24
engamba agenda kujja mutwale mu office eyo omukulu gye yaŋŋamba yateeke ennyimba ze ne za kitaawe era jeno namubuuza naye kaakati waliwo abaateekedde ennyimba z'abayimbi nti bano ebyuma bye balina bye bandaze baaguze bajja kukola enteekateeka eraga nti bw'osobola okuba nga olina ku mukutu gwo ngalambiru smart nga baluzannyira ku mukutu gwo naye nga realities zijja wangi zijjawo oli tebagenda munyega aluyina n'okulugjayo kisoboka naye okulugjayo bw'osobola okuba nga olina abalabi bangi ng'ate nze nina batono katujja tuleka balabire ewuwo nze ntwale ssente otwale realities kati balina okujja abayimbi akadonkamu ne bayingira mu association ya Komawo kisoboka Country Musicians Association tuli wano Lubago tuka ku Mbugo stage n'ogamba border ntwala ku Smart Studio oba ku office ya Lord Fred Sebatte yakadongokamu kati kiriwo ekyo n'ekyo kankyogere ddala n'olaba government tulina State House President Museveni gy'atuula tulina ne NRM Secretariat ekyaddondo kati eri office ya Komawu nze Sebatta mwatuula kitwaye nti State House kati no Smart Studio kitwaye nti NRM Secretariat kwegamba biggwera wano na wali wane Wambiru Smart ne wamuze Fred Sebatta mu office ze office za kanonkamu ze tulina mu ggwanga ezigenda okuyamba omuyimbi eyaliwo eyaleka ebyamaanyi bye n'aliwo alina ebyamaanyi bye n'alijja tuli mu kuteekateeka nkola eyo tetutudde n'akamu kakati n'ekirala ekibuzo kye mbadde njagala nga tetunnawunzika wadde ebyuma biggwa byokya Wambiru Smart okubidde nno ddala naye maaso eyo ng'olitayalinga olina bw'otendese oba olina gw'otunuulidde gw'ogamba nti omwana ono ku nkola ye ajja kunzirira mu bigere oba gwe olina gweweetegekedde gw'ogamba nti ono ajja kunzirira mu bigere kuba ye kadongokamu akyagendera ddala mu maaso anti kati ekibuuzo ekyo kiri style bbiri nti nga nze besina gwe naddira mu bigere naye era tewali yantendeka production wabula nyina bengezezzaako okuyigiza production baddembe okukola byenkola era nze nyina enteekateeka saatandika 27 production 27 ngenda kuba mweza mu myaka 2 nteekateeka okulitayalinga saagala nnyo okulwa mu buyinza buno nteekateeka okukendeeza studio nga siwenkeera naye ngenda kukikola ntya nyinawo producer nga bamuyita KJ Codes akuba ebivuga akuba music waraga naye ngezaako okumutraininga akube kadongokamu neeno gyoli kati nja kumulekera studio eno mbeere nga muwi kinzija emirundi 2 then nga nkoze home studio ekyo nakyogerako ne mukama wange yuli wali nakyogerako ne nenkimunyonyola nja kukola home studio nkeere waka kalakyayinkanywere mu studio kati nja kuba ne studio yange waka ng'omuntu anneetaaze nti mwami Walukaga ayagala kukola luyimba mwami Seba ayagala kukola luyimba ng'avuga ajje waka tunyumya bwe tukola bwe tulya bwe tunywa ka juice omanyi olwo ebirowoozo bibeera tewolowooza ate naayitawa mu jjaamu ate bode n'ansaba mmeka oli waka ogenda bwofokasinze oba tukoze misana na kiro tukolere ennyimba Smart Studios ebeerewo then nga ngitaddeko home studio nga nebyenze nenkubano munaku ezebbiri mu wiiki mubana datawane ne mutwala ewaka wenebeeranga woofiisi sijja kubanga bisinzenye bayimbi bawaka kubajjukira waka eyo nteekateeka okubanga nnima nga nnumba kutaataaganyizibwa era mbadde nja kibuuza naye waayeŋŋambye nze saasoma nze nasoma kubaka osonze mu mukama woyo neŋŋamba kati ono alabika gy'alaga eyo yanditusaba akalulu mu maaso eyo singa nawanika dda posta zikola nenkangamu naye sikimbaate anti sebo oyinza ogamba guno kambasa akasiiso balinde mu 2-3 bajja ku 3 bajja siga kisobola kale no munnaaye omulungi ampuliriza era ndaba oli ku mboozi tebankadde ebiwooma biggwa byokya omukulu Mubiru Smart ono kyabika ebyokunyumya tukyalina bingi era nandidda ne mukyalira naye njagala nkujjukize nti obadde ku mboozi tebankadde bw'omwanjuzi Bintale Cyrus ku kamera Ronnie Sena mu DB Films ne mukama waffe Bugga bali ku ddembe emboozi tebankadde mubeere bulungi. Oli ku program emboozi tebankadde katukenkuka ebyedda mu bye muyita ebikadde.